TV program Ntulabwayi kamanya Maria Jana kwera ngandi kutusako njagala okubuzaako gwe wenna asazeewo okubanga weekumirako LMTV gwe wenna atana subscribing ku channel eno bambi nga waliwo just sharing akantu kano. Just make sure you subscribe on our YouTube channel and join the big team. We are over 100k subscribers, so you need to join the big family, the big team. Olabe ebintu ebinyuma ebisanyusa ebiyigiriza ebireeta essanyu ebijjako stress abamu mubeereyo nga mulina stress ebatwala. But if you subscribe on this channel and you keep on viewing our shows, everything that we put there, stress ekuvaako n'ofuna essanyu. Ate nno abatulabira mu nsi ez'enjawulo, wano tuli Uganda, tuli mu season ya Yankuba, era bannayuganda bannange mbasaba oba ova ewaka, make sure you carry yourself a simple jacket akayinza okuyisa mu lunaku in case wabaawo enkyukakyuka mu lunaku oba mu weather. Mumanyi tutoli wekka tubaleetera abantu ab'enjawulo ne batunyumiza ku bulamu bwabwe, ne batunyumiza wa gye bayise, what has made them to be who they are today. Ate nzikiriza nti naawe olina ky'oyigamu kikyusa obulamu bwo, kuba oyinza okubeera eyo ng'omuntu gwo oli eyo omwegombo nga muba yakikola atya nga tomanyi. But when he shares his story with you, obaako ky'oyiga, oyinza okuba obadde discouraged in one way or the other. Naye after watching their shows, after listening to their stories, manyi nti obaako naawe ekikyusa obulamu. Ate olunaku olwaleero tulina omwami amanyikiddwa nga Ntulabwayi. I love the name. Oh God, Ntulabwayi. Erinnya ndyogera bulungi oba nditeekamu olusireeyi ng'olungi. Erinnya lye ge mannya gamatuufu. Asili erinnya lyange eryo likola ssente. Erinoonya ssente. Munoonyeza ssente. Nzinoonyeza wabweru ne wabweru. How are you? I'm okay, how are you? I am very fine. Ntulabwayi yani? Ntulabwayi Kyakoonyi Kiza Isa. Kyakoonyi Kiza Isa. Oli Muganda? Ndi Muganda amba neddira Mbogo. Okay. Omanyi otambula ng'Omuganda? Andi Muganda. Omuganda nga weddira Mbogo. Wantambulidde mu Luganda naliga nnyo okuboogera okusinga okunoonyamu eby'omunda naye inshallah ajja kuyiga batambulako. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa barakatu. Ekisibo kitwala kitya? Ekisibo tukitambuza. Osiiba? Nsiiba. Mulo. Abavubuka b'ennaku zino temusiiba. Kuba tuba tulina okunyweza empagi y'Obusiraamu. Alhamdulillah. So Ntulabwayi, tukozese lya Ntulabwayi lyerimanyikiddwa lyerikola ssente. So Ntulabwayi avaawo okujja okufuna erya Ntulabwayi. Ntulabwayi ayise mu bingi naye nzikiriza nti kulw'ekisa kya Katonda kati ngenda byogerako. Ntulabwayi omuvubuka eyafuula nga mugezi. Okay. Mugezi nnyo nnyo nnyo. Mugezi mu ngeri kimanyi obugezi bw'ennaku zino bungi. Kuba kyatuuka ekiseera ng'obugezi bwe naye kennyini mugezi okwesinga. Bugezi omanyi obugezi bw'ennaku zino waliwo obugezi omusajja oyo anyakula ensawo. Ate oba obugezi bwa omuntu omugezi wabaawo ensonga lwaki baba bamuyise mugezi. Wabaawo ne gwe bayita omukujjukujju. Kati wabaawo agatta byonna nga mugezi ate nga kati oli mugezi. Ate era omukujjukujju. Gatta byombi. Bwe okyezuulamu oba bakikuzuulamu? Ebiseera ebisinga Katonda nze nzikiriza yakusobozesa okukyezuulamu. Abalala balaba kirabe. Naye nzikiriza bagenda okiraba ng'omaze naye kennyini okukyerabamu mu kusooka. Kubanga abantu abasinga tubeera n'ebitone bingi. Sobola okuba ng'omanyi okusamba omupiira naye ng'ate n'amazina okola ki? Kati gwe bw'otasooka kyezuulamu gwe ng'oyagala bakikuzuulemu. Esanga bakikuzuddemu leeti ng'oli exhausted. Naye bw'osooka ne weemanya n'oga bulijjo ndi star in my own making. Wekanga nga buli kaseera oba mukujjukujju ate ng'oli mugezi. Kati gw'ozuula ddi nti oli star? Mu kusooka nze natandika okwekkiririzaamu kuba obimanya ebyokusoma bisooka kubeera kirooto. Ogamba I dream to be like this. Ngamba singa mbeera kino. Oluusi bisooka kubeera birooto. Naye time wejja ekyuka abantu bojja engaginga nabo nga bali mu birooto byo. Tankoga nti
olaba mu kino meetings omuntu bw'ati otandikoga nti at least population ye y'abantu abamufollowing ngifunyeeko kitegeeza nti otambula naye bagamba oyo abeera ne gondi then otandikoga nti kati mpulira bijja ate n'oyo bwakutuusa ku mulala then ogera n'ogamba ekirooto nkiyingira kati naye ngenda nfokasita nante kuba kyetaaga wano Uganda kirakwogerako bantu bangi abakwogerako birungi nofokasita kuba ze nzikiriza sita evo olina kubanga okola kirungi kububeera kyakulabirako. So before you entering into your dream wali kiwasomako kwali kutya? Nasomako tuka mu kyomusanvu senior 4 then awe navirawo nsomayo course kwa MCA nene bitagwa bulungi yali ya journalism ebimanya ebyamajja nembivaamu onetandika okutetenkanya obulamu nga hasi weebeera naye nga mu kusoma tewaliwo any struggle like nga tonatuuke no ku YMCA? Struggle ebeerawo mu kusoma. Wali mugezi wali bwotyo? Struggle nze nali mugezi ekirungi ng'essomero lyaffe yali nga lituzaamu nnyo amaanyi. Baali baliyita Kiteegomba Church of Uganda. Kati ntandikira ku primary nga liri awo Kiteegomba Nangabo kubanga gye banzaala sides eyo. Essomero eryo nga kale buli mwana akulembera babaawo ekirabo kye bakuwa end of term kubanga twakolanga speech days kati nga buli end of third term wabaawo akalabo ke bakuwa kati nga nzikizizaamu amaanyi kubanga nakitwalanga nti kale nze mbwongo bwange nagamba ekitegeeza buli akulembera asiimibwa. Kati ze nengezaako nnyo ne nga let me study hard nemba nga nkulembera naye nga nze kyenfa kiri kulonda kufuna kirabo nga target yange maliriza isomero nga likale litimotivate era nze nsikiriza nti namba amasomero agali eyo oba amasomero ag'enjawulo gakiddeko kiyamba omwana okufuna concentration in class. Nange nzijukira nafunayo ekirabo nga nekyakulembera zinafunanga birabo nga buli taamu nfuna gutyaka wafuna gumu. So bwe wali osoma talent ki gye wali olinanga gwe? Nali musajja musambi wa kapiira nga kapiira nkamanyi bulungi nga naye natuuka kale kansomesaako for some time kubanga twagendanga eyo netusamba entuŋŋama eyo nekansomesako era entuŋŋama still naye ngaeyo kansomesanga mu era haso nga bwogimanyi kati nga nze wenamaiza senior 4 nenkolakolakayo kati natuuka esa nenfuna calling y'okuddayo mu senior 5 kati wabatuwera ddiru ya kapiira kuba nali nkamanyi era nga nebyensoma sibitegeera nga ndaba akasente nali nkola wali mu bulaatezire mu kapiira nga speed nyingi naye nga awo ebiseera ebisinga twasambanga akapiira nkamanyi nnyo like me nga tulina ne muganda waffe naye musambi wa kapiira ali ku Vipers is called Center Music kati ng'ekika kapiira gyekali. Okuzina okuyimba tewagirinamu eyo talent mu ssomero? Okuyimba era eddoboozi lyagaana lyalifu naye ng'okwakitinga byangu okwakitinga ntubanaga zikolanga kola folk songs ezokola ebikolwa kola bikolwa naye nga wokoleramu ensobi bayinza okubengoloka omutwe n'oterera niye wawangulayo ku birabo mu ku actinga? Nze moseswe nalinga nnyo mu ngoma ndoozi kuba ngoma ezo kubanga byonna tubigatanga emudiddi osobola okwakitinga osooka kisinziira gwe bina oba okisobola kitegeeza yo talented bw'oba osobolako kimu kitegeeza kiwalinga osobolamu eyo okukuba okitegeeza naye kati nze nalinga oluusi okwakitinga nsobola okuba engoma naye ngaokuyimba kizibu nnyo ng'eddoboozi lyo terimalaayo kati then amazina gonagaagalanga bonaaga nti abaleese obudanke ku ssomero onyenyamu buli omu ba ne vibe yo kitegeeza bwakayima engeri gyekazzeemu n'onyenyamu kati maaso awo ate wekyafuukira profession. So tuvudde mu high school tugenze ku YMCA ekintu tukikubye ku YMCA yo tolinayo kyewakolayo mu clubs because I know YMCA has clubs colors oba clubs something like that. Ndowooza nze wenandibadde mbyegatirako ate obulamu bwe bwakalubira wakitegeera kati nga bonaagamba nti
essomero sooka n'olituukako then n'olimanyira nomanya abantu abali consigned bulungi nnyo mu ebyo ebintu kuba tosolaga nti na week osobola okumanyira life ya campus 100% oba tosobola nakyo kisika omalawo omwezi nongegi nga nofunayo emikwano mu stream omuli bwe busomera then awo kiba kyangu kati kwa MC esinaawo nnyombozi y'amaanyi okugamba nti nekyemmanyi nasomerawoko nebigaana oluvannyuma tusholi naabula bwali okula wali weegomba kubeera ki tenali nkola nali neegomba kubeera musambi wakapiira like nga bonogamba nti nze bwenkula njaga kuba lawyer n'okubeera munnamawulire ndowooza bibiri naye nga amazina nago ngalinawo naga nti ngaagala naye nga just nze mbulamu bwange nakula ndowooza oba nali nagala olumoddo wange nze gwe nali njagala ng'omuntu kale nga gwe ŋŋamba wadde teyali mu sekita ya kintu kyane naye nga buli wenda success I be like I wish I can be that person. Just it. Let me tell you something about just it. Walolimba le Yankuba, I don't remember the song. Because me I sing by the way. Me I sing. Naye nemwegomba engeri yayimba mungangamba. Lunaku lumu nja kukolako collabo neje. Netalina buzibu sajja ali simple nnyo. Okay, when I reached at him ndaba tufuuse ekintu kyekimu nze naye nasanyuka just nempulanga everything kati buli kimu kibanga kitambulira ku normal pace. So just said woba oli eyo olaba akantu kano nakwegomba kuva buto nga ngamba nina okuyimba kuva buto sali muto nnyo nali nkuze nga ngamba nina okuyimba yakayimba ne just ayimba bulungi naye paka kati sinakigobako kyala kajja mutuukako. So Ntulabwayi tutuuse ekirooto ogoba ekyoto YMCA ganye ozaako ki ebiseera ndowooza YMCA bwe yagaana na muganda wange yali chef nga alina restaurant gyakolako mu town eri awo nabugabo naye nga bafumba emmere kati nga ffe ne batuteeka mu sekita y'okuderivalinga otegera kati nga zino restaurant ezibeera waggulu ku bizimbe kati oluusi abantu abasinga kizibu okujja waggulu ku restaurant eno ngamba kakaaga anti era okwongezaamu kyasinzira naawe kunfunayo ate gwe lwaki tewebaza Katonda nti ofunye n'oyamba ffe abakyano. So otambuza emmere netambuza amasala gange nebivaayo bulungi kale byatugesera nga bitambula bulungi kati then mu kutambuza emmere that's when I found a certain man bali bamuyita Haji Waziri Stars yali among my customers kati nga Haji Waziri Stars nga alina engeri nteekako order nyingi nangamba ntambula ng'ekiteega okay that speed naye nga teyakyogera nti akyogedde nti aprovoking naye just the way you too fast emiri gyoyanguwamu kumba ate ndowooza okumpita ekyo kyekinanyamba ate okudda ku kale kyenali suubira nti wadde kiri bakariya mu bulamu bwange. Haji Waziri Stars nga ngamba ojja kujja ku office twogere kati waliwo kampani bali bagiyita Jolibo Events nga nabo ba mikolo kati Jolibo eyo abakola ku mikolo gino egy'okwanjula kati wabawo nezino embaga ne bayitanga omukunabo gaabo mu tawuni nga bakuba obutulika babukira ku mmotoka nga binyuma kati tukomeze natambulanga speed waves oli kyaka yakindabamu n'agamba asobola okungata ku kampani eyo ey'emikolo natuukayo ngera mu ofisi eyo mwami netugenda ffenna mu Jolibo ntuuka nenkunkumuka amazinaawo nanze mmanyi neemazeeyo zinanaganda oba gano agaliko bayize nwala olemba lwa Kenzo zikitonkooya sirina budde that's all nebakateekamu nenkuba endongo oli mu kibayita auditions kankiyite bwe ntyo naye kyaka natwale walina special way kuba n'omusajja yantwala omusajja w'amaanyi seke Haji Waziri Stars naye kuba amazina nali nakamala okuba amazina gange mali neemazeeyo ne baŋŋamba biki byozinye nkimalamu amaanyi kati nga nze simanyi kuba kimanyi ng'omuntu wanaagamba dance kitegeeza oba buleke oba okubye bakataaki oba okoze weka ozina weka wema
bo bali awo bo batudde balize oli ka screening yawo naye oluvannyuma Ntulabwayi n'aŋŋamba ojja kukola just bo balinanga art gwe bateeka mu kintu kyabwe kuba yali musajja nga muyiiya nga balina art gwe bateeka mu kintu kyabwe so they spot a talent baba ogisportinga bo ne bakibeekinga mu ngeri gye bagaa nti we can tame someone tukolera ekintu ekiti then after n'abindagamu ng'ate byangu then ne tukolanga ne Jolibo ebbanga eryawerako ensasula yali etya ensasula ye nze nzikiriza nti okusasula oba okukola nnyo kubanga akkiriza agaana buli muntu akuwa omukisa tekitegeeza nti agenda kuwa sente waliwo akuwa sente n'akomaawo naye ne wabaawo akuwa sente ng'ate akwagala nze nzikiriza omuntu yenna ayiga balinamu akasimbe ontegeera kuba lis hard work yetuuka ekiseera muntu n'agamba you worth to be paid ontegedde kati nze kye kyennabirivinga mu mutima ng'oluusi ne waba atuwadde ekitono nga nze ŋŋamba olaba nfunye omukisa nze ani afunye omukisa abalala gwe batakola ki okitegeera kuba oluusi success yo gireflectinga mu maaso sikugamba nti nze kati kandabe kuzaleero zisobola okujja nga nnyingi naye nga tezijja kukola ki kubanga lyonna naye tusobola okutandika nga kitono nomanya nti oba atandika okufuna bbiri ogattako ttaano so gwenga gwe watandika bakuwa mmeka nze nga nze natandika bambi 5,000 buli mukolo ezo sente zaali nnyingi ziba nnyingi naye nga wali osasula rate nali nva waka emitwalo 5 otegeeza emitwalo 5 togula mmere wakati osasula rate naye nga sente ngazituwa ate ng'akulagayo mu bantu omanyi muntu kasita akulaga emikwano abandowooza bakuwadde social capital twaita okututogeera mwaka kyo ebyemyaka nti sijjukira siri muntu mujjukiza wa myaka gyo naye ebyange mbijjukira okay so obadde ne Mr. Jolibo ekintu okikubye for how long wakibeera mu bbanga ki Jolibo ndowooza twamalayo emyaka nga 3 kwena kusomozebwa kikuwasangamu mu kaseera kusomooza kwe nasanga nti osinkana abantu abapya ng'ate bo bategeera nnyo ate mukamaawe ogetinga nti omuntu asobola okurekomendinga naye nga client yabadde ayagala ttaki ya muntu oli kati nga gwe olina okukola ennyo to convince that customer nti naawe wooli obitegeera kati oluusi nga osanga obuzibu obwo oluusi osanga omuntu nga yetalirede kukuwuliriza yagamba oba oli tazze kutemutupapya mmwe nga bitebiruma nze byali tebinnuma nga nze nda bya bulijjo nga ndaba bulijjo babyogera abantu kati nga siira nti nno ngenda kusanga omuntu okuva oba ku maazi oba ku Jupiter akiŋŋambe kati nga nze ntuuka ekisira nga ndaba kya bulijjo ebisinga nze byannuma nga nalabanga bya bulijjo nga sirina nsonga yakunyiiga kuba ate omuntu anyiizi oba tolirwedde kuyiga oyinza okwesanga nga omuntu yali ayinza okuba nga akugamba nti naye ng'ate mu mutima gwe olina kwebulingamu confidence yamukakasa nti ate next time ojja kugamba noono asobola kati that's how I took it nga nze omuntu olwo emmere wali ogiviiriddemu ddala kati ng'oli eno nali ojjukira ebyemikolo bibeera nti Saturday Sunday I mean weekend oluusi lwakutaano nga ku Monday oyiriba osooka n'okutambuza essala sewemu n'obamu ne 10% katugeze oba mitwalo gyo katugeze ng'okikubye olunaku ng'okubye emitwalo 10 olinamu omutwalo okikubye 15 gumu kitundu kati wiiki weggwerako oba osevinzeeyo kasente kati eri weekend webaamu omukolo ekiziko okigattako sente nga bwozikola ozigazaawo otwalirako ku maama ku taata nga wali obeera waka era sente z'ebiseera ezinti z'ekivubuka naawe ozimanye ng'otandise okuwasula engolina sooka onyirira oyambale onyume okwane ku buwala ekya bulijjo nakyo ate kyabutukande naye ku myaka gyo you are still young ŋŋamba naye era obutonde abaana bakusabanga sente ng'obawa buwe naye azisalisiri nnyo omuntu wa bintu ebyo nnyo nti bakyalakyala nina mukyala wange omu 24 kati 24 olina omukyala kale gwe mpita omukyala kale okulekerawo kyombuuza
badde nkutidde bagamba 24 girlfriend olina girlfriend mama amumanyi nze nkyamumanyi kale so Ntulabwayi tutuuse okikubye mu omwami erinnya babayita bani Jolibo kati mu Jolibo twabeerangayo nebamuyita abu Businje Dul Entertainment awo naye nakola kampani eyiye kati agwe twavaayo naye wa Jolibo nange nenvaayo netukola kampani ya Dul Entertainment mwe mugikola babiri ye yagikola kati nange nentandika okukola naye ate nga olwayawukanye eri ku Jolibo mwasiibula bulungi oba mwavaayo bulungi twasiibula bulungi nga wona asiibulamu ate era ensiibulayo ebiseera ebyo teba nti baayi mukama wange alaba bulabi ng'oli mutinze ninako omukolo haji siriiwo obitegedde ebyo kitegeere bwetyo netuvaayo netugenda mu Dduulu netukolanga emikolo mu Dduulu naye nga nze before nalinganga nkolakolayo emikolo nakyo kibiina bakiyita Dul Entertainment naye nga nze nalinga nkolakola emikolo emabbali besides company kubanga Jolibo ye yandaga ekifaananyi nti osobola okukola abantu balambulire bulungi ko bagamba bawulira nakolangayo emikolo tonnaba tuwa kimusi kiki wali okola ku mukolo kati ku mikolo nakolanga Katumwa okufulumya ababuuza omukajja atema amazina ne yakoba kyawukanamu kize kyange ndooza nakyagala nnyo kyobala nebaza Katonda mukina bwe kintuusizaako sofa kubanga oluusi abantu abasinga baali tebamanyi Katumwa kiki naye nga basobola okukiraba nti ye muntu ajja akulembera naye nga tebakiconcentrating ako kiwa kitiibwa nga bamanyidde nti Katumwa ajja ayambadde ekigatto kinene bitegedde ebyo naye nga tekiriimu nnyo image ya professionalism tulaba ennaku zino omukulu Katikkiro wa Buganda avumirira ebintu by'okwetiikuula mu luggya nga bagenza okukyala gwenga gwe Katumwa nga omulimu gwo gwekwo owulira otya ku nsonga eyo kati nze nga Katumwa buno obubaka mbutuuse eri bakatumwa bannange kubanga bwadde ne ligambwako nnyini si ekyo nti n'omulya mmamba ab'omu navumbaganya ekika kyonna nti nze ayinga Ntula sikiriza nange mu muntu abuukirabuukira mu kanzu nnyo naye at least there is that touch of professionalism tulina okukyongeramu n'abantu abo okukibaagaza nti naffe ate erudda it's our way of earning life abasinga tetusomye abasinga tetukoze eki naye wabula tulina kunoonyanga gye tukifuulamu profession Katumwa yenna kyobeera mu mukolo gw'omuntu nga gw'amaanyi nga you're not smart kitegeeza ne bw'onaabuukabuuka nga oli mu kyavu omuntu ajja kirabanga era kibi nnyo naye at least omuntu ng'oli smart tosobola ate kubuukabuuka nga ate janzi oba enswensejje lazima you get that meaning dance yosobola okumanya nti I can maintain here nesitapasula kanzu sobola okukola bwenti nesitakola bwenti okitegeera naye abasinga oluusi bakikola nti bakikola kuyitamu kufunamu wabula sikiteekawo nga kirooto nti tuyinza okukeera enkya nga tuyinsipayalinga omwana omu okufuuka Katumwa kuba nze nzikiriza abantu bakyayanjula abantu bakyewasa ate nange ngenda kwanjula kitegeera nti omuntu nti Ntula nnyinza okukeera enkya nenvaawo naye ati ne wabaawo omwana enkyagamba nti this is nice bwe nkola nange njagala mbeere nga bwe nyambala ekkanzu nkola ki kuba nzikiriza bu dance trends bukyajja tugezaako personally waliwo natuuka nga nange ebintu ebyo bintamye nga at one point naliko ku side ya Katikkiro ng'ogenda ku mukole Katumwa alina engeri bakisussa first of all emikolo egyo giba gya budde olumu abantu bavudde wala Katumwa naazina kugaa n'abatama yetinkuula kisusse oluusi ze kyeŋŋendako ne ku kino oluusi kati ng'omulimu gwa Katumwa kati oluusi kisinzira ne kuba mentors abakikuyigirizza kale nze am lucky I was mentored n'abantu abamu kuba ebitiibwa mu industry eno nti kizibu oteeberezaamu n'ogamba Muzeyisa Musoka anandaba ati Sula anandaba ati Selekaddu Mukasa Simon Peter banandaba batya Danex Mubiru banandaba ati abasajja empaji bamuzeyi bakiddawo n'olaba noga nti
kale ne wemba nti vibe eze at a point tumanya nti wano oba ofulumya ababuuza abawala waliwo dance olina okubawo naabo limited nti oba ofulumya abavubuka waliwo vibe toyinza okukola ki okussaawo ate oba ofulumya abasenga abafulumye mu kitiibwa ky'obwaki oyogedde ku basenga nti osanga ng'oli afulumya abasenga naye nga yeetinkuula nogamba kakati naye asuubira basenga bazina amazina abasenga they are not just informed ate abamu tebali ready kwegomba na kuyiga nenze nsikiriza omuntu nga weegomba n'oyiga obaako omuntu gw'osipoti nga mukyokala nogaa nti kasooke engoberere omwami sooke ndabe paathi the akikola atya kuba nze nzikiriza nze ekyokukola ekituufu nkimanyi mu budde obutuufu nze mba nfulumya ababuuza si bwe nfulumya senga ate era si bwe tufulumya omugole naye weesanga Katumwa tava ku mugole amwesibyeko amutambulirako n'afulumya ali ku ye alinga ye mugole kubanga already baakulabye mu kubuuza if at all you had time to perfect kikolera awo ofulumizza abako okikubye kuba baabako oluusi babeera bavayibu naffe oluusi kitutabukako naffe ne tugamba omanyi nkubuulire nze nzikiriza vibe ereeta n'oluusi obuzibu abantu abasinga tosobola kubanga waze kukola nga Katumwa kusanyusa abantu bewaka abakusasudde sente zaabwe baba n'essanyu okusinga ate nga gwe kennyini gwe baleese okubawa at least how you can guide them kati weesanga nga ffe tusooka n'omunyonyola n'omugamba tugenda kukola bwe tuti tukole bwe tuti then tusembeyo kino ogenda okulaba nga abakitegedde tukoze ekintu ekikola kino kuba abavubuka ffe tubuukabuukamukko munanga amagumba gaba gakyali era abasenga woba obaleeta obafukamiza mpola bwekityo munnange naye Bakatumwa bannange abali eyo kino ekintu kitunuulire nti tukinoonya mbunoonya ssente tuteekewo embeera egamba nti we are focusing on something tukifuule enki ekirooto okufuula omulimu yes kugufuulira ddala omulimu omuntu okumanya nti kati Katumwa is worth akakaddeko essente wabula siganja kukolera 10 so tuddeyo wali ojoyinize mukwano gwo mukoze ekibiina ekyammwe amala okukola akuyita omujoyininge okuvaayo kweri how did you make that decision tewalowooza nti eno kiyinza okugaana koze ekintu ekitandika n'ekintu already ekiriwo anti kati ekirungi oli twalinga tukola naye era mu jjolibo oyo omuvubuka abo twalinga tukola nga ffenna ng'olidde naye field atimanyi ngera omwana omukujjukujju kati naye yali aludde ng'akola n'ejjolibo onfuna kitegeeza naye mu mutima yali atandise kuba nti ayize ale nga atandise okwebelivinga that also can kati obola kyaka bwe yavaayo nampita kubanga nze yampitanga waliwo omulimu okitegedde ebyaffe tebiri nti no bya contract bakiri nti omuntu oba olumukolo ejangu waliwo omukolo nojja you paid then you pay that person bali manyi nti mulima n'ekibiina nogamba nti kino ekibiina nga bwolaba jjolibo nti mulijesalinga nomanya nti ono memba olwa jjolibo kyaliyo naye nze I believe our talent oba district mu byaffe unless ng'oli sure nti omuntu ojja kumuwa ssente z'ayagala oba ezimumatiza ontegedde kuba at least kirungi omuntu n'abanga naye kubanga bino ebyaffe everyone has his population esobola omubirivingiramu kuba nti ntula ne wembanga nze ndi Katumwa essaawa eno sobola kukola mikolo 100 lunaku ontegedde kakitegeeza omuntu bw'omulimitinga nti akola mirimu gya ntula kitegeeza tomuwadde mukisa kusaasanya ati linnya lya Ntulabwayi legase walala okitegedde entula erinnya olijja ku ki of all names kyali wayo twalega tukola ne kalioki nga bamuyita Nsiigo wakolako ne kalioki ey'emboozi tetwaginyumiza byonna tugenda tujjodde kati ejeryavanga nga ye bamuyita Nsiigo kati nga walomyayo yatusalanga enviiri bali bamuyita Sawulo Kayidde naga oli wabanga yensiigo lwaki gwe teweeyita entula ensiigo kiwangaala ensiigo kati nze ne baŋŋaa lwaki tukuyita ntula kati werita erinnya gye lyava kati bwayi kivaawa alwawo myeya waza flute yakola ka vidiyo oba n'agamba flute Ntulabwayi kati naawe noti neŋŋaa Ntulabwayi kati nenkigattira
so erinnya tulifunye ojoyininze mukwano gwo nakati goli naye nava ati kati nange nentandika okukola ebyange. Kati wabeera naye ebbanga ki? Abu twamala naye emyaka 2. Okubeera ng'okozesebwa oba kaŋŋambe ng'oli yakuwa nkiyita eddiiru yakuwa bugigzi kiri mu kusoomoozebwa ki? Ekiri mu kusoomoozebwa ku sayidi eyange naye kye nandise okusoomooza mu kifaananyi ekiri jeno ti oluusi oba teweetegeerera nga bw'onaagamba oyinza okgenda ku mukolo ng'osuubira gwa kale ng'omanyi nti nno mutinitini naye ng'oli kushuwa olinafuna kizike ontegedde ate ng'omukolo olaba munene nga bagutimbye tobirabanga naye nga gwe wafunye kizike kusoomoza kw'amaanyi naye ndowooza okwo kuba kulingiriza mu sowaani ya boosi we. So temweramula like balina sente ziri specific nti gino kuba nabyogera nnyo ku mitwalo 5 it looks like tweramula naye nga kisinziira omukulu ogenda kubeerawa buliyo ddi kuba nzikiriza n'obwakatumwa buli mulevo walibaawo abatandika waliwo kati ffe abagezaako kukigezaako mpaka waggulu waliwo ababeera medium kakitegeeza nti sente z'okolera ziba zikola ki tizokolera oluusi mu tawuni si zezibeerewa mu kyalo nga muyiseemu bwekiti. So ng'okyakozesebwa tulina kusoomozebwa kwonna kugamba nti kuno but this thing challenge fetina mu bwe tukola naabeera just kale mu bannaffe abatatwagaliza abavubuka bannaffe kuba oluusi waleetanga omuntu mu kibiina kubajjukira omuntu wakuwa omukisa naawe ogezaako okuyamba kitegeeza naawe otandisewo layini eyiyo abonaaga nti ye waaba yakuyamba naawe oganye namuneege twakubanga naye tunamuneege twakolanga naye eri kati ng'oluusi booleeseyo alaba nnyo ekyokumpi natandika okulimitinga akwogerera that life naye nga era birina omundowooza bibaamu mirimu sikyo mu kaseera ko ng'okozesebwa kozi waliyo omuntu agenda okutandika okuba kyowuli agenda kutandika ng'akozesebwa tubuulireko kozi njaga omuntu ayingire mu kintu ng'akitegeera kiki olowooza ekiyinza okusikiriza ayogera ku muntu ayino nabire taito ya omuntu y'abantu bo bantu omuntu asigala muntu naye ng'omuntu nga yagadde okujoyininga emirimu gyamu asuubire kinga gwe birungi kibyolowooza ebiyinza okuva mu kintu ekyo livalo nekyokuba kweky'abantu watugambye the connection. Kale ekisooka nze kyembiribingirako ekisookera ddala ekintu kyoyinza osooka okufuna mu mulimu gwaffe social capital. Abantu bakumanya kubanga nze nzikiriza okukola osooka kumanya kwa linnya ontegedde naye byonna obituukako olina okusooka nga weesize nnyo katonda obanga omaze okumwesiga olina okwekkiririzaamu ennyo n'obeerayo number 1 fan omanyi okubanga omuntu gwe number 1 fan wonoga asinga ntulako wano nange nentuula wali okiteredde nga muli babiri munyumyamu oluusi buli wokigoba bingi nnyo bye weesonyiwa ebiyinza okudaivatinga okujja ku ekyo okwekkiririzaamu ogaa nti kubanga bino muno ofunamu emikwano mingi kubanza emikwano gyenfunyemu zimanyize sente zennyina nyinza okubanga by now I don't have material things nga bona nina ennyumba egingi ninago naye when I look around the circle of people I have I see success in myself nengamba olaba ndi mukwano gwa gundi naye nga mukwano gwoyo olaba ate ye mugagga kitegeeza olaba you've maintained that from day one nga mukyakitegeeza nti success yo gyeka mu kutambula mu maaso nga niyo eri bwetambula kitegeeza one time yasobola okupaako ku kike then ate naawe ne mutuuka nga muli ku level yeemu mumanyi okubeerakawo ne mudda mu ndabirwamu ne mu traininga nze nzikiriza dance vibe kyokka mwe bagamba nti waliyo omukolo tobeerakaawo no traininga muko tebanja kukola bwenti andi kati mikolo waliwo olugero lwabagala baga nti enkula y'omutwe yekuwa ensanire like the shape of your head nti omuntu tojja nakikwate bw'ojja n'ekikwate weesanga ate gweyagala kuyisaawo kikyo ontegedde fe tukubire luno fe twagala kino kitegeeza you have that composition bw'oba osanga eva ate it's repetitive ontegeera
yaba tazze ku coordinating n'abantu bawaka kubabuuza how are we going to do it kuba buli maka gabali ne format yaki yago ne baga nti fe wana amakulu ko mukasookera mu nju oba n'ekikwate oyinza okugamba feri tusooka kufulumya abasawo ontegeera kati omukolo teguba nnyo gwaki gweggumu yesu olina kubanga olimanyi okuzina ng'omanyi ekyokukola ate ekirala kyenyinza okugamba nti Katumwa tekiri all about kuzina kwokka oluusi n'okumanya engeri gy'oyinza okuteekateekamu mu nnyumba ontegeera kuba abantu abasinga kkirizagana they are not informed waliwo famire ekuyita nga terina kyekola kyemanyi naye ng'ate gwe olina osooka okutuula obagamba mami kino tekigenda kubeera bwekiti bambi mbadde nteesa kibeere bwekiti oluusi n'otandika obba wabula n'obagaawo batukyusemu kidde bwekiti kino kibeere bwekiti olina okulaba nga bikoze eki. This is a very big point when eri omuntu atulaba Katumwa si kuzina buzini. By the way, I didn't know Katumwa si kuzina buzini, si kufulumya bufulumya abantu wabula it is a composition of many things. So mbobeereyo nga wegamba okubeera nga Ntulabwayi beera nga wetraining, but I think it needs also training. Yes, I believe naye nze ne because bw'obanga ogamba nti si kuzina buzini oyinza okuba nga amanyi kuzina buzini atuuseyo ng'ebirala tabimanyi ng'ebyomunju ebiki ebyokukolebwa laba bwe bamuyita omwebuuzaako nga balowooza is a profession naye nga tamanyi. Anyway, kikatize kyenyinza okugamba mu ekyo bwe tuba nga twagala ositula ekifaananyi ky'obwa Katumwa tulina okuteekawo ndowooza ekikuba abasomi abasinga tebaagala kuyiga tebaagala kusoma twandigambye nti oba tuteekewo professional skills okugaa nti no egudu Katumwa must be this ontegedde naye omuntu ayinza okugaa nti alina olugezigezi okitegedde naye ng'amazima bwe kikubeeramu munda weewa nnyo tasiki okukola ki okuyiga n'ogaa nti I can do this, I can do this. Ddi lw'osalawo gamba nti kookola ebibyo era kyekikusikiriza ekikuleetera okukola that decision ku mukolo ewa okusalawo gambe nti osigale ng'oli solo kuba luli obadde tubali tunyumya ku bintu ng'olina abakozesa abakuyita obusi. Kati nze natuuka ekiseera nga nfunye emikwano egimbiribingiramu kati nga bwala aba DJ abatimbi abafumbi wajjukira omukolo gubeerako baservice provider bangi kati omu ng'ayinza okugaa ntula nyina omukolo nanja kukuwaayo 10 kati those days ng'olaba bwe kiba kikuyambye oli najja nakugamba ntula nyina omukolo gwa mwannyina nze nja kukuwaayo 15 kajjukira naawe b'okoledde baleeta abalala ojja ozimba akadaala ku ggwe ng'omuntu kati ekyo kyekyannyamba nenvaayo kati ate nange nenkola ekibiina ekyange mulimu abavubuka benkola nabo kibiina bakiyita bati Ntulabwayi legacy. Ntulabwayi legacy okikoze obajja mwina office mwina oba just tukyali mu nteekateeka etandika office kuba munange omuntu atandika oba olina okwetegeka. So for how long okibeeredde mu kino nga oli solo? Nze ndudde mwandi nganze omuntu naye nga sinalowooza kutandika kibiina naye kati nyina ekibiina bakiyita Ntulabwayi legacy ekiwerokaminga talent nti omuntu oba osobola naye omuntu jangu ng'olibedde kuyiga ontegeera kuba omuntu omuyiziye ndowooza kisukka kumanya ku ng'omuntu wabula n'ononya ngeri gy'ogenda collaboratingamu n'abantu b'osinkanye onfuna kuba sigamba nti ojja kukwata kikwate kya Ntula ng'ate waliwo n'ekirala ky'oyinza okuyiga ku mulala ontegeera kiraga ne kiba nti ozze tukole. Awo wennyini wendowoolereza ndowooza bulowooza kubanga ekirowoozo nti abakola ebibiina bino mulaba mutya singa mubikola then nga kyekyo kyetwogeddeko nti abamu baba lacking a training abamanyi okuzina naye ng'ebirala biri ebikolebwa because personally by the way, let me tell you my experience nagendako ku mukolo ogumu nga bampise no it was my friend is kukyala ne mutwalira omulenzi omu nga yali akola bwa Katumwa but then nangamba asobola kuba bali tebalina mwogezi so nibagamba I have my friend but akola nga Katumwa but I don't know if he can do it okwogerera omukolo nga mukwano gwange ngamba muleeta so mutwala and the guy was good naye yali tabisomangako but just yalinga akola bwa Katumwa bwokka
But then this is my suggestion. Timulaba mutya singa nga mwaba bakoze ebibiina ng'ofunye obusobozi bw'okola ekibiina ne mutandika okubeera nga mu training abantu bano live alone okufulumya obufulumya abantu naye ne bayiga n'ebintu biri ebikolebwa munda kale bayinza okuba nga si boogezi kuba okwogerera nakyo it is a different thing kuba bamu babisoma n'obisoma okwogerera okuba nga oli mwogezi mwogezi ozenga nazi mu kirowoozo ekyange ekintu kituufu naye omuntu okuyigira mu field kyekisinga kubanza enzikiriza omuntu ojja omanya olina idea y'ekintu tubanga omutima gwawe osobola okubeera Katumwa kirungi nnyo n'oyigira wali munda nti ntuuse bwe batyo ba briefing ababuuza bwe batyo bateekateeka nga kyetwogerako kyokola ki wabula si kugamba nti katolawe tutuuka tugenda kukola bwe tuti ojja tuuka okole bwoti kitegeeza ne w'omusindika ewantu nga takirabangako agenda nnyo okulwana nnyo okufikisinga agambe nti bakino kibibeera kitya tuke ekiseera nga omuntu ali creative it's just like katulaba me I study journalism naye si buli kimu nti bakimpa ku ssomero bino byenkola wano tebabinsomesanga though I'm in the process naye tebabinsomesanga naye nga gwe omuntu bakusomesa ekintu you also add in your creativity ng'omutunzi tebakusomesa buli kimu tebagenda kusomesa buli fashion ya lugoyi naye bamala okuwa basics or taking another step okubeera nga obeera creative kati it is like a suggestion nti abantu bano basomesaako bafunamu okusukkuluma like creativity eri nejja naye ng'afunyemu okuyigirizibwa nti bw'atuuka mu maka tabeera shocked tabeera surprise nga balina ekintu kibakugamba. How would you see that? Inshallah. I'm going to be the first example in that. Oh, kitegeera. Abanajja nja bayigiriza. Yasooka mbawe lesson tugenda otuuka wali abasabula busabazi. So okubeera watandika ekintu kyo challenges kizofunyemu okubeera nga otandise your own business. So fanye nabirungi nze. Naye gwenza obulamu bwombwego. Sinabamu mbeera mbi. Zebinnumya mbita. Ebikulumya obita. Okay, challenges zibeeramu era zez'emirimu. Oluusi okoledde client takuwadde balance. Kyoka client ogenda mukwata obulago omugezi mpe. Irugamba it's okay. Kitegeezeza azitutte. Naye kidireyingamu success yo ng'omuntu kubanga tukola kufuna. Era omuntu atakusasula ndowooza taba musasuzi. Kimuba mu mutima nga mubi. Naye batunoonyeyo strategy endala mu bintu by'emirimu gino ddala by the cutting tubangise mundu by the cutting up by the to studios affe to the cooking montage studios gwali eyo nga oyagala okukola omukolo njogedde n'omuntu omutuufu bogendako okukolako obwakatumwa akambe tulina studios tulina company ey'amaanyi bagita king montage studio era eno office yaffe wetukoledde ne batuteeka mu sente tukola kwanjula kukyala mbaga gwe buli mukolo gwonna n'abafu tubakola n'omwana ng'akula erinnyo gwe kasita okugamba nti omwana ayagala kukula erinnyo njagala mukwate video ng'omwana akula erinnyo byonna tubikolako so abaking montage basangibwa Nankulabye ku kizimbe ekyo ekinene ekiri awo Nankulabye bakita prime complex osobola okujja ne tubakolako omukolo gwonna level 3 D04 you come no netukolako bulungi offices zaffe nnungi nnyo tukuba n'ebifaananyi oyinza okuba nga oyagala ekifaananyi nogamba kanziteko mu studio za king montage bankuba ekifaananyi please come tujja kuba ebifaananyi photoshoots byonna byoyagala tubikolako enamba esimu eri 0702 104125 0702 104125 ogenda kwejjusa I am telling you. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 1 noti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.